Tukomyewo webale kuwuliriza radio Budwe y'omuntu wa bulijjo eddakiika ziri 20 zezibulayo okuwera essaawa emu ey'olweggulo ssaawa emu tujja kugenda mu kabbenkano nga bulijjo nyongera okujjukiza nti enteekateeka eno ebadde ejja ku ssaawa emu buli lwakubiri naye olwayo enteekateeka ya kabbenkano tuli bakubeerangawo ssaawa 12 mpaka ssaawa emu akabbenkano bwe ganaggwa then nga tuddayo eri waggulu ku ssaawa eno mwebale kuwuliriza tuli ku radio Budwe y'omuntu wa bulijjo nkulukizo tugende ku nsonga yaffe ey'okubiri New World Order. Egenda ku affecting etya ensi yaffe. Njagala okutegeeza batuwuliriza nti bwe tugamba New World Order waliwo abasajja abaatuula eyo edda baali bakulemberwa Emre Kisinja dokita kati alina emyaka 99 y'omu ensi badde etambulira ku magezi ge okumala emyaka kumpi 7 nga mukaaga yali minisita wa nsonga za America ez'owabweru ye architecture uyensi globalization kibumba nsimu ebakiteekawo kati ensi New World Order eri mu bintu bibiri ekisooka waliwo enteekateeka ey'okukendeeza abantu population ey'abantu okukendeera abagamba nti eggulu waliwo abagamba nti eggulu tiririiyo naye eggulu balina oddikola ku nsi era ensi erina abantu biliyoni 8 baagala ensi esigaleko abantu biliyoni 3 tano bagala zonna zifaanewo ekyokubiri abalesi New World Order bagamba tulina okusigala kati tulinganga bava mu New World Order okujja enkola empya abatembeeta New World Order eyatandika mu 92 nga tuvudde mu biragiro byaliwo ebya kolodiwo enwanagana y'ekimpoowoze eyatandika mu 92 bagamba nti ebintu birina okusigala nga bwe bibadde era tebagala bikyuke abakulembeddwa America ne NATO n'ensi za Europe ne America kati waliwo ebigendo byo bigamba bitya wode nkadde egamba etya wode nkadde egamba nti omuntu ow'amaanyi America yalina okusalawo Uganda tuneyisa tutya mu byenfuna Uganda tuneyisa tutya mu byokutegeera mu culture ne Uganda mu byobulamu buli kimu mu nsi zonna America yekulembera ekola agenda kati waliwo group endala esse egamba tebitu tibisobola kusigala kikimu kyetuyita inflection nti we are at an inflection moment tuli ku kiseera ekigambo waliwo group endala egamba nti ensi teyina kusigala kikimu erina okukyukamu ensi erina okukyuka si kukyukamu erina okukyukira ddala nti tewali muntu asobola ga nti gonasalawo ku bulamu bw'abantu ba Uganda bulaba butya si gonasalawo nti abantu banaalyanga ki si golina okusalawo nti abantu banajjanjabuwanga batya si golina okusalawo nti abantu ebyenfuna banabitambuza batya eyo group ekulembeddwa Lassa ne China n'ensi endala kati olutalo luli wakati wabagamba nti enkola ebaddewo enkadde egende maaso nga tekyuse egamba nti sente zonna esente nakola mu nsi yonna ya America era yakola n'ekipimo gwe sente zolina zinakyusibwanga mmeka kati eyo gurupu eri awo kati nobeerawo gurupu endala ekulembeddwa China namuwanga amala abaga nti ebintu birina okukyuka buli muntu alina okusalawo sente zanaba nazo fena twagala bulamu twagala okwenkanankana buli muntu yesalayo kikyayagala buli muntu abeera embeerayo okusinziira ku gyava n'okutegeera kwe n'obuwanga bwe n'embeera zaabwe kati eyo yekulembeddwa China era gurupu zino bbiri gurupu ey'America n'aba NATO bebazeemu bo bali akawumbi bali biliyoni 1.7 ne miliyoni 7 bali miliyoni 17 lw'abantu bw'ogatta mawanga gaabwe gonna nene gurupu egamba nti ffe tuganye birina okukyuka bali biliyoni 6 mu miliyoni 2 bali miliyoni 62 ak'abantu kati olutalo lukola ki lweruze kati olutalo lw'okujja lutandise okugabamu abantu kubanga olutalo luli mu Soviet oluli mu Ukraine Russia olutalo si wa Ukraine Russia olutalo lwali ku masiga abiri ago agagamba kati yo Soviet yo Ukraine ebadde egenda kukozesebwa nga bakozesa Afghanistan okumenya Russia negiyingiza mu lutalo olw'okulwana Russia nga erwana nga bano bafugirira Russia ne bagimala mu byensimbi kubanga sente zonna yaziteekanga mu byakulwana byokka nga tekola ku bulamu bw'abantu okukakkana mu 19 nemenyeka Soviet nekola ki kati bakakola kabadde bagala okuleeta muki okuleeta mu Ukraine nti baga nti Russia erwanagana Ukraine era Russia negamba nti Ukraine ekozesebwa America nabagamba wano nti Russia yatigwamu luvannyuma nti yali bali basibye empuku wansi nga bali mu kwesa byakulwanisa kane bane baga tebakimanyi
bali bagati wadeyo laboratory nya bagezo kizo wadeyo laboratory na mukaga zakola bya kulwanisa bya butwa byakola bya kulwanisa na muzisa okuteeka lasa mu lutalo erikege kola ki ngesanawo kati olutalo lukola ki kati olutalo lutegeeza ki kati Abamerika bamaze okulaba olutalo luno lwabise kyawulanta kubanga lwaba lutegeezeza okutegeera ani bagenzo okulaba Abamerika ne bagati amanga kwa Afrika gonna gatuduseeko bagenzo kanti ensi yonna ffe tulina abantu emiliyoni 107 bali balina emiliyoni kakaga mu meka bagenzo okulaba dayo katonda mabega kukaruwa kakuwa mu African Union Moson yali egamba nti abawagira rasa erumbe abagama anira banenya rasa nti erumbe n'abagama nti okunenya rasa nti yakola byo kulumba Ukraine n'abagama nti ki mu kubakalu abanga ga Africa gonna gagano okuwagira ekyo Uganda teyalonda si okazali bisakiri musambe za Uganda za Africa kati abazungu ne baganje utalo lugenda gaziwa lutya ne mu kutandika kwa baga musibe enati kwa rasa buli wamu wonna esalewo niyo nokwati rasa yali amaze okutegeeza muwanga amalala nti ono mulabe sinze kweka gwaliko aze kufufe natu kubanga rasa batandise kitu baita BRICS kye kibiina ekirimu rasa Brazil kirimu Brazil China kirimu South Africa ne India katatisha gati dwa kamwanga ubundi Saudi Arabia na mwanga malaka shirimba wanga 13 abaga tugenda kola banka yaffe tugenda kola sente zaffe tuwakanye dola tuwenda kututerawo tuwakanye n'ebintu tukwemu ebintu byaffe kati America yagenzo okulaba kati Dr. Nolisi yadda bagamba n'abagati basebo ne banyabo mbawa amagezi kubanga yadda yogera mu sizimega ate ye architecture kubanga bagenzo mwebuza ko ye architecture wokuleta akavuyo munsi ekiwambansi n'abagamba nti rasa yakamala emyaka 15 ngeri mutabo ewana rasa science yo tusobola kwanganga tufule twakibakola ki butegereza rasa egenda kusula empire ya America mbawa amagezi mulekerasa gundi Ukraine ewetaka otalo komona niba mutakola ekyo rasa egenda tukuba ekigo architecture wawe ngabawa magezi nti rasa sinsi ya muzanyo nadamu nabajukiza nti mujukire nti mu 1985 mu 1985 enteekateeka y'abazungu yonna bali bagala Hitler asanyewo rasa era rasa yafiirwa abantu emiliyoni 27 mu kwerwanako naye Abamerika n'Abangereza n'abandi bagasandi waliwo bali bagala nti rasa esanewo naye rasa neerwanako lwaki kubanga bali baga nti enkola yaayo afadhali nti agisanyeewo kanabagamba nti rasa butegereza tugenda juwa ground yokwatagana ne China namwanga gano tugenda kusaanawo era bwetwogera kati America eyingidde inflation tebangana mu nsi yaayo ebintu byabulikako na buli kimu kati bano bagamba tugenda kupanga mupango gukola sente zaffe n'ebingano kati okulwanagana okukuze kati baliba architecture basazeewo ne bagamba nti ne bagamba George Sole mudduke muddeyo mu Africa muddeyo mudduke mu mawanga gana gakyakula buli muntu yena yatuwakanyiza mu mujjeko mutwale sente abantu bekalakase agwagwe ekiri mu South Africa wawulya nga baga nti president wa South Africa Ramaphosa bakotte ebifurusi mu faamu ye Abamerika bamutedemu akasunda basi milioni ya nsibanya meka bazikwadde mu faamu baga muuli wanguza aveeko kan ono amulani Imran wa Pakistan yabasindika okadde 10 wa dola ne bagula abakale bonna ne bamujja ku prime minister kati mu Zimbabwe bagama Munangagwa nti gwe Munangagwa bobanga oganye okuva ku Irasa ne China tukujjako asiba bikutuka kati baganti buli muntu yenna America yebaka nnyo twerabira tutya okudemo controlling abantu ababeera bakulembeze mu nsi zonna bwetwava mu kikulwanagana kati omusajja tuwambyeko ki kati olutalo olwo luse kati ate America engejja ne balumbye rasa emaze okuba kuba nabagamba najjawo ne baganti rasa is the top of the what of the game kati otalo kola ki eruwangula erulinyeeko kati ate mu kulunyako waliwo kibaga nti that unintended consequences oyinza okunkola ekintu nga tomanyi kinaakola ki kati ekivuddemu rasa okuba amafuta okusiba emmere ensi yonna esanyaladde kati abantu bonna baga tugenda luddawa kati olutalo tugenda kujja ekyo kigenda kukoma eri kati mu nsi empya egamba nti abantu abadde bitambula mu nsi zonna tugenda kusigala kyekimu kati ensi ne mu Uganda ne mu nsi zonna bintu bya mirundi ebiri kubanga towulira kulizi nti ebiri mu globe ne wano mu Uganda ne mwanga amalala batwaga nti enkola ebaddewo egamba nti abantu balina okuba ne ssente abantu balina okuba bagagga abantu balina okuba mu bifo bya gavumenti gaki erina okukuvaawo naye waliwo n'enkola endala egati balina okusigalawo kati contestation egenda kujja mu nsi yonna buli wamu wonna contestation evudde ku global egenda kukaluddawo egenda kujja ku loko era ne bali abazungu bagenda kuba n'abantu baabwe bagenda okukozesa okujja okwekalakaasa kati bwogenda mu Zimbabwe badansi bali mu kwekalakaasa abasomesa bali mu kwekalakaasa bagatuwa emisaala
kati ate omunaje n'agenda asiba President Museveni akatambala n'amulimba limati sasula abasomesa abasayansi oleka ba hati kati abantu waliwo experiment tuwali bantu kusoma egero papa watu genda kutandika kwekalakaza osaba kigamba kati obona bukodyo buli atipule kati n'olwekyo kulwanagana ku lukwazedda era ogenda kulaba okuddamu okulaba ekibadde kikyaliwo nti bawomba gavumenti bigenda mu maaso ebyatandikira mu makati awo olaba entebe okwerwanyarwanya okulwana kugenda maaso kubanga embeera eriwo esukkulumya abakulembeze abali mu mawanga agafirika n'amawanga abala kubanga waliwo global players abalina ebigendwa nti ekijipika tekiri wano ate nga kiri kubanga kati ensi igenda kuddamu emirundi ebiri luli waliwo abali ku Soviet n'abali ku America kati bano ensi nona zibadde wamu kati bano baga tuwali kati ate bano abasinga obwenyi baga tuli kwani kati n'America eri mu kulwana bwezingirire okulabika nga etuma buli wamu abantu baayo okuddayo okukwata ebyalo okulabika nti abakulembera mu wanga baba bantu ki bantu abo kati olutalo luliwo n'olwekyo olutalo lugenda kusanyalala obwavu bugenda kujja ebintu bigenda kweyongera okulinnya kubanga enkola ya China kati sente za dola zekwata eyo kyanjo ki kati olaba nti gundi yagandi njagala sente musasule mu sente zange njagala sente zange mu labo olasa sikyatunda mu kintu kyonna ne China ganti sagala kusente mu dola buli muntu kati dola bataliso gisanyawo kati America eri mu kwewanako okukomawo okw'amaanyi kati mu kulwanagana okwo kugenda kutumaamira ffenna kubanga naye nga abasomi baliyo politiki bakimanyi nti buli empire bwebanga egenda okudikira yininga wabeerewo ensonga ezikola ki ezisuula kati ensonga ezisuula America tekyazisobola kubanga China emaze okuzimba amaanyi nerasa ezimbye amaanyi kati rasa ekontrolinga ebyokulya mu nsi yonna bwesibire nati ku muceere manya ku gundi kuŋŋanula ki amawanga gonna gakabanjala baga nti muteerasa baga nti yasifetwa yaga nti munjeko embagozamu ntyoke ntebyinolwekyo ensi bweri olutalo lugenda kutukosa naye nga luli ku gulobu y'amaanyi ababadde balowooza nti byamuzanyo kati okwetemamu okugenda kutuuka naye mu kyalo kubanga ensi buli wamu kubanga gulobu ensi siga nti eri mu bbanga mpaka ku bantu luddawa wansi n'olwekyo olutalo naye mu Uganda waliwo bagenda abagamba kati kubanga nayo ensiri bbiri kati zimaze okujja abagamba nti tusigale nga bwe tubadde abamu babe nga bagagga abamu nga basoma bulungi be bali maofiisi be balina sente ebiringanga ebyo nga Abamerika bagamba nti ebintu bikyuka waliwo bagamba nti ebintu birina okukyuka ebintu birina kutambula bikola ki kati n'olwekyo ensi eri mu kweseetiika eri mu kweyoza okuleeta enkola empya kati in that contestation anayimaginga yegenda okukola yegenda okukwata oli ku radio budde omuntu wa bulijjo itya ku noti 75289885 ne noti 78852228 zisimu zoyitirako obanga olina ekirowoozo kyoyagala otuwa oba kibuuzo kyoyagala otuwa wewali kubanga ogoberera eddakiika tulina mwenda zokka zezibulayo okuwera essaawa ebbiri okuwera essaawa emu ey'olweggulo radio budde wanje naawe bali kuwuliriza name nkulabisiza bwana kiyimba kale toyanzawe bali kubanga ogoberera noti 75289885 radio wood wanje nawe bali kuwuliriza nawe nkulabisa bwana Tofa
abana bakomeye kigekino kada bakuma mulio kana kada bakuma muhawinda ninda kada bakuma oyo kaboka bwana yes oyo tungu wiyo abana abande yo mjaji abazitara abanyite nawo baba abandi nobole kwela panaliwa kale tuyanza tufowe bali kuuliza radio buddu assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah nawe bali kuwuliriza ani twogera nani twogera nani wewa wewa ekakati sebo zongera kugamba bwoti ensigo y'obutamanya imaani deruganda bwebulwadde bwabadde uganda era otutamanye kyakukola tugenda kusigala mu kuyigirizibwa ebbanga lyonna ngaokulamanyiranga kyakabye uganda nobalengeso kale tuyanzawo bali kuwuliriza dakiika ziri 5 zokka zezibulayo okuwera essaawa emu ey'olweggulu sawa mu ate tugende mu kabbinkano nakutegeeza nti enteekateeka eno twagijjuluddemu katono kati ejja kujjanga ku 12 paka emu paka akabbinkano lwekanaggwa tuddeyo wali ku ssaawa emu buli lwakubiri we bali kubanga ogoberera kale essimu zaffe zikyali nzigule tuyinza okufunayo ng'emu oba bbiri kubaba nga wali walina kyagala otuwa kirowoozo kibuuzo byonna tubyaniriza buddu wange nawe bali kuwuliriza netiwaka ngeganye netiwaka yayanga radio buddu wange nange nkulamusiza ani ono kale tweyaziza sajjalesa akantu enyama yangu mu kitundu ekiro y'ebijanjalo kati omulimi alikulakulana nti radio buddu nawe bali kuwuliriza kale tweyanziza nkale munaffe dakiika 3 zokka zetuwuzaayo katutwale gweweka buddu wanje nawe bali kuwuliriza sekiwunga ekyazanga bani bogamba oyogeranga mu America gwe tolimu bannayuganda katengo katuyitiridde kale
kale toyanza sijunga bali kuuliza buntu eddakiika ziri emu yebulayo okubeera essaawa emu ey'olweggulo omukulu majembaje tuwombeombe enteekateeka eno. Okusooka twebaza bannaffe bonna bakubye amasimu nti ne balogoberera enteekateeka yaffe naye ekisinga omukulu njagala okubategeeza nti ensi engeri gyegenda okutambulamu abantu banaamanya n'okumanya kw'abantu kwe kugenda okutuyamba mu lutalo oluliwo. Contestation eriwo, n'abatategedde agenda kusaanawo, n'abategedde atwala obuvunanyizibwa okumanya ebigenda mu maaso ajja kukola ki? Ajja kukurama. Kantwale omukisa guno abantu okweteekawo okutegeeza abantu b'ebulemeezi eyo naddala endakaseke olwa mukulu Meja Kabijo. Olaba juzi najja n'enjogera wano neŋŋamba nti abantu bagenda ne beetwalayo beerambuzizza amalaalo beekubiza ebifaananyi beefudde nga balina kye bamanyi naye nga bannannyini kintu abaafiirwa baganda baabwe abalina obuwanga bw'abantu 8 babatadde ebbali. Kati abantu nga bagala okulowesa abantu abantu basiru tebakola ki? Tebategeera. Abantu abeeteekawo ensi ebalaba bwebanga tebagenze kubali bennyini abaayiwa omusaayi abawaayo eggwanga n'okuwaayo amaanyi gaabwe nga balabanga balowooza nti banaali amaanyi g'abantu abalala mu liberation tugamba nti wali asobola kukola nkyukakyuka bayiprokisi ntosobola muntu gannakolera enkyukakyuka nga ngikolera mugundi eyankolera nze n'enjanje. N'olwekyo ekigenda okutaasa ensi okubawa obwenkanya abali mu mawofiisi muweereze abantu naye bwe munaagenda okulengeza abalabika ng'abanafu mwesimidde bunya. Katonda b'omukisa tumiranja bamagali tannakaleme kulaba mugonvugonvumu nesaalongobazanye. Katonda b'omukisa musobole mubasibolebanya. Tweyanziza mpuliriza bwetyo bwe tulabise tulinda ate ku Lwokubiri olujja Mukama nga tuwadde omukisa n'obulamu okubeera wano. Tutegeezezza nti nga tukyali mu kabbinkano ke twatandise eggulo ssaawa 1 mpaka 2 enteekateeka zonna ezibadde awo za kujjanga ku 12 mpaka 1 nga neeno mwogitwalidde eya buli Lwakubiri tujja kubeerangawo ssaawa 12 mpaka 1 oba otulindira awo. Kale ab'ebbenkaniro bamaze dda okuliyingira okulyesogga musule bulungi. Ensonga zibadde nkuumuufu batereko haja okuterako kanyomero kyakatali sponsor simanyi obwo bunyomero bwe bugenda kuba bakabimpa anti mukyenguza sikyoze